Ndi musanyufu. Ndi mukwano kulwalero baganda bange nze nange ndi musanyufu. Ndi mukwano gwange omulala naye ayongeddeko ejjinja. Kigamba nnyo mikwano gyange kitulina obuvunaanyizibwa. We have a responsibility to show the image of the people that they want to trust with the country. Commitment is very important. Era abantu bakyogera naye batunulira ne bagamba naye no batasobola kubeera committed ku muntu omu. Lwaki tulowooza nti asobola okubeera committed eri cause gy'ayogerera eri ensi gy'ayimirirawo, especially mu kino ekiseera nga batulaba naddala fe abavubuka olw'oku makya obeera wa kiragala ate olw'eggulu ng'oli wa kyenvu. So that step that you just took tekyogedde only about you, kyogedde ne kufa emikwano gy'omunnange. Tune mikwano gyaffe mingi era twateza ne Honorable Senyonyi tetujja kubogerako. Sobola kukona kulinnya na Honorable Nyeko, sobola kukona kulinnya na Honorable Kabuye, sobola bogerako. Tukisirikiranga ffe tuwabuulirira eyo mpolampola nti abaayi mukuze temulinda kunyenyanga kedo. Ebiseera bisinga twagala okuyisaawo strong message tugiyisaawo mu kusaaga, but this is very serious. Muwase bannammwe ffe abawakanya dictator tukikola tulivinga at risk. Security gyosobola okuwa mukyalawo kwekuma kakati Honorable Nyeko ndowooza naakoowa omwogerera tebamugamba nti Honorable Nyeko kola ki wasa n'agamba ndowooza wadna ize nkooyo okunyimbiira naye kankanenoonye ndabe gwendudde naye ate munne nalabyewo. Yes, it is beautiful naye oza salabyewo obuzibu. Omuntu tagwe munne nga tali ready. When you get back to Mbozi baludde kuba mu Mbozi mulimu senior 4 baludde bamanyi ekintu kino eky'obufumbo naddala eri abasajja. Abakazi mutuuka tutayina owulira ng'otuuse. Abakazi atuuka n'awulira ng'atuuse waba ova ng'anyeenya ng'awulira atandise okunyeenya waba wekuba kugonda ng'awulira atandise okubooseera. Naye abasajja embeera ekwetoolodde yeekulowoozesa nti otuuse. Kyova osanga abakulu ng'atuuse emyaka 4 nga tannatuuka. Waliwo n'abeerabira nti batuuse ne babivaako. Uncle Sega, how are you doing? Nga ye yabivaako yakita. Kati ate gy'okoma okugenda eyo otandika okufuuka omuzibu ow'okubeera mu bufumbo. Otegedde nti kakati nsobola okwegololera bulungi ekisaata. Abakazi temumanyi kugola, nabyogerako ddala. Temumanyi kugola, temumanyi kufumba, temulina kye mumanyi. Kati ebbanga ly'omala ng'oli wekka otandika okumanyiira okwekolera ebintu ebyo. Kati omuntu n'ajja mu bulamu bwo ennyumba bulijjo ogireko ogisiimudde ogenda okutandika okulinnyamu ng'owulira erumira. Atandika okukutamirira. Bwe ssuuka ze bw'osulamu ozijjamu n'oziteeka mu gundi. Ye tamanyi nti ssuuka bwe baana ogibakamu bagijjamu. Ogenda okudda mu ssuuka gye walese ewaka ng'olaba omwana yagireseemu. Interest olaba etandika okufa. Kyovula nti nno abantu afuna omusajja ng'akuzeemu mu myaka nga tagenda nko mu bufumbo esi bisinga bugaana. Okuleka nga musajja yeebuuliridde nnyo kati n'agamba nti ekyamazima ndabika nabuuka stage naye kati kanzikirize nzireyo. Bino ebya bulijjo ng'asobola otemesa n'abeerawo. Naye emirimu gyagyesobolera nga kakati nfaaki. So kati Honorable Nyeko ndowooza just kwabadde kuwulira omukulu kye yamugamba nti munnange muwase bannammwe n'agenda ne yeetunulamu n'agamba munene wa kisikuwasa. Era ndowooza yali yabadde birthday ya girlfriend okakananga propozinze munnaye. Okay, that was so beautiful. So katugera mwogo mukola ate. Era ndowooza omwaka ogujja tutandikira mu mikolo egyo. You're the rib of my rib, flesh of my flesh, love of my life. I take thee forever. Baby, this is not just a song to you. It's a promise that I will stick to you, be good to you, true to you. That you would be my baby.
I told my sister about my relationship with Derrick. That was in my form 4, and she did not refuse it. She pushed me, and I want to thank her. She used to tell me how I should behave while I'm a girlfriend, and I think I've not disappointed you. I want to thank everyone here, my friends. I have a very good company of friends. Well, you know, that is not easy. But my friends kept encouraging me to commit. That they were discouraging. You know, a relationship is not easy. To push up to here. I want to thank my man so very much. Babe, I love you so much. Mukwa, one of Wangenyo, you know, he's someone I am free with. I've shared with him a lot of things. You know, people get tired of problems. He's someone you can tell a problem today, tomorrow, yesterday. And he doesn't get tired. He keeps loving you more and more. Twala kutumira kale saa zino abali mu maziga. I know. Wale kuba ono waliwo akatu. Nengwe omanyi ekibeera wakati w'omusajja nga asalawo. Ojjukiddemu. Era mwawo mu kukyayibwa n'ogamba kati ontagenda kuddamu kumbuuzi. Munnange nno n'ogwotagambangako. Tubeereeyo nga nkuyinako crash ng'olaba owasa ontama. Akati abakurashi nno baleke waliwo omuntu yali akalubya n'oyita wano ne kigaana. Ogamba kankolese ekkubo eriri main eryanja kuwasa. Honorable Mosh. N'abasajja ani kutumiddeko. Buli mukolo nja kuba nti buli mukolo gwonna ogunajjanja. Kakati ye Mosh nno akyakola nnyo ogwakatuma ku mikolo gyammwe. Kagugube. Kagugube. Be alina owasa bazaalazaala dda. Mwagala baseba walabe. Okuwasa yandyagadde. Naye alaba abakulu banne bali eri bakirawo patra bakaddiye. Bakutuusa. Bano baana bato. These are kids. They are not fit for marriage. Tukuyozaza Honorable Nyeko wasazeewo and njagala okwogera okwaplaudinga a principle. Omanyi ebiseera bisinga mu bulamu baako kyokola oveewo ensi esigale nga ekukkiririzaamu olwekyo. Omanyi abantu mukkiriza nnyo mu byobufuzi sibikkiririzaamu. Njagala ogende ku kifaananyi kya jo wajaweza emyaka ndoozi 2 mwaka mulamba bukyanga omwana onaafa ono yafiira wano e Busega.